binaleme bigamba nti jjajja akomewo tova ku bbala. Jjajja ali mukola mirimu bamujja ku nsonga basayininga epapula. Hadija Namyalo yakulembedde office y'ekyambugo ya national chairman muto wange oyo. Yesawo ya campaign okusaba jjajja akomewo atanatuuka na kisanja mu makati. Kati abantu balina endowooza za njawulo. Ate ffe NRM ekibiina kyembeeramu kyenkuliddemu kyentegeera. Ffe ewaffe abantu balina oba kiyite nti rights. Oli ayogera kyayagala. Kakati omuganda nga bwawulira. Ffe tetuzibiikiriza bantu. Naye of course abantu abalaba beexpressinga nange mwenyini mu mutima nkwatibwa ekinyegenyege ninga oba nange nsayininge wano. Ogambe nti tava ku main. Tavaako naawe. Ayina experience. Ekyo kimu. Ekyokubiri engeri gyatutwalamu ogiraba. Olaba nga kati tubadde olwaliro strategy ya forced industrial revolution tugisayinize. Ate olaba akyalina amaanyi. Mwana wattu experience eyo okumala gagiruzinga ndowooza abamu kyebavudde baga nti tavaako. Tavaawo. Olina kyogamba ekinsanyusiza nti omuntu waddembe okwogera enjogerayo. Singa bavaayo abavubuka mwenaaleo ne baga ffe twagala Kyagulanyi Ssentamu yali tuli beenaaleo ne gwe twagala. Era onogamba buli muntu wandowooza ye tugendera awo aba akwata kaadi NRM agisobola. Kyagulanyi ate kyeyabakola lulite mu Buganda muyina yabawaka ba parliament. Buganda mu Central Region bwe yafuna bakansalayo bajudde abanuupu bamanyi electoral abanuupu bakansala ku mitendera ejja anti egyo gyemirembe NRM gye yaleeta. Bwe bakuwangula gifuuka mirembe. Emirembe gyegiraga nti nno omuntu asobola okwesimbawo. By the way, Uganda is democratic. Era olabira ddala nti egyo gyemirembe ejja President Museveni gye yaleeta. Nti Kyagulanyi ayinza okuva mu buyimbi ne yeesimbawo abantu ne bamuwa akalulu. Era n'asinga ku disitulikiti entonotono wano. Mu disitulikiti 103 140 mmeka ziri 146 n'asingako entonotono. Bwafunayo disitulikiti nga ziizo naye aba akoze. Naye tiba tikimufuula president. Ontegedde? Mpulira. Aba afunyeyo ako kaafunyeyo omusajja aba alwanyi. Naye no Museveni nga w'amaanyi. Kati ne balooka bamukukumba eri yonna eri yonna. Kati n'ebitundu ebyewaffe eyo nga tosaana kuwulira ayogera ku Kyagulanyi. Tebamumanyi. Bamumanyi nga muyimbi. Tojereze. Nedda muyimbi ate ekyo nnimbye. Naye kati profile yalinnya muyimbi naye ateera waliwo kye. Anti nkugambye eri ewaffe. Bamanyi muyimbi. Eri bamanyi nga muyimbi. Ate ago ge mazima. Ndi muyimbi naye ngeri gy'okyogeramu n'engeri gy'okikaatirizaamu. Kati mpozi ono anakyejjako. Naye waffe nze namupangisanga n'omupangisa ne mutwala ne muyimbisa. Nakuba endongo. Ne tukyakala. Ate kati ndudde omubuuzaako nja kumubuuza. Kuba tulinayo olunaku lwa NRM. Ate tugenda kubeera kakumiro. Luli kakumiro ojja mukubira ku simu. Olabo baana agisoma. Ate olino mwannyinaze. Mwannyinaze. Naye ndowooza tekiri ni order right honorable kutandika kujja bantu kumulamu kati wadde tusose mu session ya service delivery. Ng'obireese. Ngamba okujja abantu kumulamu ate mugamba kati tutunire 226. Kyo amazima obudde bukyali. Naye kati omuntu era olaba abantu babadde Nairobi olaba baparadinga abantu abamu ba accident ne baba paradinga mu human era bali mu campaign alooza bakola ki. Kati eryo ddembe lyabwe abantu baleke beeyogerere. Ddembe lyabwe. Museveni yaleeta eddembe baleke beeyogerere. Ne Museveni gy'atali eddembe gye liri. Kenya wali eddembe ate si yafugayo. Kati baba yaleeta eddembe. Wano mu Uganda Kenya ebadde ng'erina emirembe throughout. Uganda ebadde giina ffe eddembe lya wano tulabidde ku Museveni.
leka abantu beyogerere bye baagala. Katonda yalimanya kyalibo. Ekyo bw'okyogedde. Parish development model. Ogyogeddeko wali nakulaba ng'ogitaddemu amaanyi ogitembeeta. Tulabye enkola nnyingi za gavumenti